Abawanguzi baawumula okuva mu Kyapa Gen Enterprises ne Bukedde TV bayingidde olunaku olwokuna nga bali mu kibuga Mecca. Abawanguzi bano kuliko Ali Kavuma, Kakoza Ramadhan ne Fatuma Nambiru balambudde olusozi Twahiru Nabbi Muhammad we yeekweka ne munywanyi wa Bubeka nga abalabe babagoba mu Mecca. Bakali biri ku bituli ebiri mu mpuku eyo. Kaakati Nabbi we yakka omusajja ono Suraka bun Maliki yajjera awunyiriza, bwe yajjanga awunyiriza ne banne nga bagoba Nabbi okubeera nga bamutta ne batuukira ku mpuku eyo wennyini weeri. Nabbi sallallahu alaihi wasallama agenda okusitula amaaso ng'abalaba. Eno bavuddeyo nga bali bannaabwe abalala abasoba 50 omuli minisita wa Kampala Hajat Minsa Kabanda, sipiika wa Kampala Zahra Luyirika, RCC wa masekati ga Kampala Shafik Nsubuga ne nannyini Kyapa Gen Enterprises Haji Rashid Ssenyonga boolekedde ebifo ebirala omuli olusozi Rahma, Arafa, Muzdalifa ne Mina ng'eno wabeerayo emikolo gya hijja. Nabbi Muhammad yali bibiri, yali nabbi ate nga mubaka, yali nabbi ate nga buki kati okufuuka nabbi awo yafuukira ate okufuuka omubaka Makka. Bwe yaddayo e Makka n'amala ekiseera yali yeekwese ku ntiisa gye yafunye wano yeekweka. Okulambula bakulembeddwamu Sheikh Yasin Kiwewa akulira ddawo ekibuli era nga yakulira Bamuzatan others abaatwala abawanguzi bano. Muhammad kwotuuse wano olwaleero alyawumu olwaleero Allah ngambye nkutegeeze akmaltu lakum dinakum, eddiini yajjudde wa atmamtu alaykum ni'mati, n'ekyengera kye nali nalindiikiriza abantu kijjuliridde. Allah w'ekitiibwa nkobozese byonna byensonyi embisse mu nkola era nensaba ne Allah w'ekitiibwa asobozese okudda wano ne famire yange. Abawanguzi ba Bukedde TV ne Kyapa Gen Enterprises abasuubiza Prestige Margarine okuwangula wumula baddamu ebibuuzo mu pulogulaamu ya ddawa ku Bukedde TV ey'omwezi gwa Ramadhan omwaka oguwedde. Kakoza Ramadhan yakusakidde gwino ku Bukedde TV.